Akiikirira poliisi y'ensi yonna mu Uganda Hassan Kasinje olunaku lwa leero asisinkanye abakulira ebitongole eby'enjawulo ebitwala abantu mu mawanga g'ebweru okufuna emirimu nga kw'otadde n'abakulira ekitongole ekibagatta ekya Uganda Association of External Recruitment Agency. Oluvannyuma lw'okusisinkana bano ono akakasizza ng'ekkomo okutwala abantu abagenda okukola obwayaaya bwe kukyaliwo okutuusa ng'emyezi 3 giweddeko basooke beetegereza embeera. Kyetuva tuvuddeyo naffe tubuulire bannaffe bano mitendera ki gye tugenda kuyitamu okulaba nti ebbaluwa zaffe ziweerebwa abo oba ziweebwa abantu abo abatagenda ku mirimu egy'okukola mu maka okuggyako emirimu emirala. Hassan Kasinje alangidde n'amateeka amapya agalina okugobererwa kampuni zonna ezitwala abantu mu mawanga g'ebweru era ategeezza nga kati omuntu okugenda ebweru bw'alina okuba ng'ayitidde mu kampani emu ku 55 ezimanyiddwa gavumenti era bano bokka be bajja okuweebwa ebbaluwa ya Interpol emanyiddwa nga Certificate of Good Conduct. Kasinje ategeezezza nga kati kampuni zino bwe zirina okuwandikira Interpol era nga buli muntu alina okujja n'ebbaluwa ye ssekinnoomu. Alina okusayininga undertaking ne Interpol ng'alaga bw'atagenda okukola omulimu ogw'okukola mu maka n'asayininga bulungi. Ekyokusatu, ebbaluwa eno tujja kugyekenneenya bulungi era tetujja kugiwa abantu abo abagenda kukola emirimu gavumenti gy'etakkiriza okukolebwa. Ebbaluwa eyo nze nja gisayininga nga director wa Interpol, bwe mba nga siriiwo deputy wange yajja gisayininga. Abantu ebweru bategeezezza nga bwe baniriza ebiragiro bino. Tuwagidde ekikolwa kya gavumenti okuyimiriza okutwala abakozi okukola tusobole okwerongoosa, tusobole okumanya ani yaani mu mulimu guno. Kasinje ategeezezza ng'abantu abasinze okufuna obuzibu bwe bali abo abatwalibwa mu kampani ezitamanyiddwa oba ez'ekimpatiira era nga okuzifefeta kugenda mu maaso. Bo ab'ebitongole nabo bagamba nti bakwekolamu omulimu okugoba ababeerimbekamu. Obumu twategedde gye buva tugenda bulinnya akagere paka tubutuukeko. Buli gwe tunaasanga nga tayita mu mateeka tujja kumuwaayo butereevu oba obutali butereevu mu b'obuyinza okulaba nti batuyambako. Ye omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'abakozi Pass Bigirimana ategeezezza nga kaweefube kati bwagenda mu maaso okukomyawo abawala 21 Abannayuganda abali kati mu ggwanga lya Saudi Arabia abagambibwa okutulugunyizibwa. Abawala bano balabiseeko mu katambi ke tufunye nga bali kalekaleko oluvannyuma lw'omubaka wa Uganda mu Saudi Arabia okubakyalira. Itinerary y'ennyonyi egamba nti ku Lwokusatu bajja kuba batuuse mu Uganda n'abalala bajja kujja wiiki eno. Amaloboozi g'abawala bano gaafulumira ku internet ne WhatsApp sabbiiti ewedde nga balaajana eri abazirakisa babagambire ku beewaabwe nti embeera gye balimu mbi ddala. Suhail Mugabi, NTV Akawungezi.